kakati abantu bogedde okuba nga bagula emijoozi tuli wano ne fulaawa amaze okugula emijoozi nakulwanca sembera wano balage emijoozi kati ekyakudduka buddusi tuli wano ne mwana muwala Saala Tege mwagambye ali Kenya azze n'agula emijoozi era olunaku lw'enkya agenda kubadduka bannayuganda nyongero bakakasa baadi bagamba nti oba tuli Kenya wano tuli ku masengere balage masengere tuli ne Saala ke bagagamba bakyambala sembera bawulira ddobo banza bati tumwambazza tupatise wata bana yasala ke ebintu byange nga bino ne bannange tiimu yange katagenda kujja kusoro kwa grade 3 twagala mu jencha kati ekyo osimbula sambe 12 ngina kuba ndi sawa 12 tugenda beera mu lubiri tugenda kudduka paka so kakati Saarake nkwagaliza emisinde emirungi era emijoozi gyongi tuwadde ne ttiimu yo mbaagaliza olunaku olw'enkya mujje twaleke nti tudduka emisinde gya Ssaabasajja tulabe nti ekyo tukikwasaganya bulungi nnyo omukulu yeekolera nkutumiddeko oli Kenya eyo emisinde ngajja kusiiwa yeekolera afunye omujoozi so yeekolera omujoozi gw'enkya gwambale sagadde kulumya nti nakutte mu nvaazo sinabakwatako yadde mu nvaazo just mperekedde buwerekezi naye nga Saarake abantu ngero bakakasa tuli Kampala ngenda kubeerayo ku kisinde kya Ssaabasajja kakanga mumanyi zasinga okulwanirira Obuganda yenna awuliranga neetaaga nsingana mu lubiri mwepankapanka nnyo naye temwerabira Ssaabasajja Kabaka genda eri ewamwe mbeere bulungi ze mbatadde